Kyova olaba tubeera tulamula obusiraamu nga tulamula enkola z'emirimu tulina ennamula ziringa za mirundi 5. Tulina kye tuyita supreme laws ne subsidiary laws. Olwo luzungu ate kati njaga twogere bya busiraamu si bya luzungu. Anti nkunnyonnyola nti kye tuyita supreme laws ye Quran ne hadith. Amateeka amasukulumu agasukkulumye ku mateeka gonna kuba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yatulagira okubeera nga tujja okulamula ku nsonga ez'enjawulo. Quran ne hadith tulina kye tuyita subsidiary laws omuli ijma, ra'yi, qiyas. Kati w'obanga toyina mbala ya kutegeera oyinza okukaluubirirwa okukola ennamula ez'enjawulo. Kati ekitawaanya mubiru mutwali byono bongo buno eno buliko problem. Okay, kale. Mukutu gwa Executive Media Koli nkwaniriza nate olunaku olwaleero gwa kalaba ku machakano ku machaga leero nkugamba good morning ate gwa kalaba ng'ogenda okwebaka nkugamba good night nawe akalaba emisana nkugamba osibyo kya munange webaleko emirimu gy'otusako olunaku olwaleero akubuuzako simulala nze Sonko Haruna Badru. Nsonga za busiraamu tubeerawo nga tusoma tuyiga bino na bino obitegeero otya saidi ewe eyogera saidi bino eyogera gwe nga gwagoberera ofunamu ki. Kale nno munange ensonga zikute wansi ne waggulu era tugezaako okubeera nga twongera okulambulula mu butuufu bw'ensonga ezo. Njagala okubeebaza mwenna abasobodde okubeera nga mutugoberera n'abasobodde okukkiriza nti obusiraamu mukkirize tubwolese mu ngeri zonna ezisoboka okubeera nga tubwolesa. Oba tutya azironga azi nti tetukoze ekyo Allah kye yagaana obusiraamu ne mukkiriza nammwe okubeera nga mubugoberera. Ate nkakasa bulungi nnyo nti byonna tubyogera naye ekisinga obukulu kwe kubeera nga weerowolereza ne weetegeerera munange n'olowooza ku kiki ekiyinza okuddako. Nze Sonko Haruna Badru akubuuzaako munange weebale nnyo weebalire ddala kubeera nga otwagala entakira nkugamba subscribinga, sharinga, likinga ate ogezeko n'okuyita abalala obategeze nti Executive Media ensonga zereese nsonga za kikugu executive. Kagamba ako kanyumira nnyo. I think nawe oli executive gwalaba ate n'osengejja ate n'olowooza. Nga bulijjo bw'eri enkola yaffe sirinze kamunange ndi ne Sheikh Maulana Ibrahim Sebunya. Sheikh ono nabagamba kyensingako mutegeera engoye zimunyumira. Engoye zimuwoomera Sheikh Maulana Ibrahim Sebunya. Bwayambala ekkanzu ogamba mu Quraish we Uganda bwayambala engoye ezaffe za bulijjo kijento ogamba ate ya Rabbi kisufu. Sheikh ensanyusa okulawo nakolale kale mukama sebo nsabo tune mu kamera abantu obambulizeeko era obategeeza ani yakwambaza olwaleero ng'osusse. Naam, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Sheikh Sebunya Ibrahim nga mukadde wange moderator w'abategeezezza Sheikh Sonko. Alhamdulillah. Awaana nze naye alhamdulillah. So weebale kunyumira kakooti kano so sallakirize. Nyina designer nange. Amina mukamwange. Designer mama w'abaana. Ajati Maryam masha Allah tabarakallah. Allahumma amin. Mulimu abadde akoze bulungi. Alhamdulillah sewo. Amin ya Rabbi. Allah muteeke mu khayr. Obusiraamu bwatukubiriza okubeera abayonjo. Kituufu nnyo. Okwefaako. Okulabika obulungi kikulu nnyo okufaanana kyoli kati bwe nga nti nkola ku Executive Media jamani oyagala nveeyo ng'ate ndi kafenyerekete ekigambo kyokka executive kitegeeza kubeera executive mu mbeera yonna mu nnyambala mu nneeyisa akawooke weeteekako oteekeddwa okubeera ng'oli executive mu nneeyisa oba otegeeza ki anti omuntu osobola okuba n'embala ey'empisa embi era wali embala ey'empisa ennungi tugambe ow'emize emibi. Ow'emize emibi. Abantu bangi omulaba n'olowooza nti muntu wa buvunaanyizibwa naye agenda okwogera Sheikh n'okwata ku mutwe n'ogamba nti omusajja ono gwe mbadde mpa ekitiibwa waati waayogedde. Ate osobola okulaba omuntu nga n'endabika ye musiiwuufu naye nga waayogera okkiriza n'ogamba nti omusajja ayogedde. Alhamdulillah rabbil alamin. Yoyo Sheikh waffe Ibrahim Maulana
Sebunya musajja yeddiranga ye. Ekyo kyensinga okutegeerako ti musajja wange ye. Sheikh Sebunya nsanyusa okulaba. Kale mukama. Bigenze bitya mu wiiki eyo gy'oyitira mu khutuba mu mizikiti mu basira mu bitambudde bitya eyo? Wiiki tetambudde bubi. Tuli eyo tukunga abantu bannyinaffe babeere nga bongera okweteekateeka ennaku z'omwezi 31 August. Olwaliro we zibeera 3 kitegeeza tetubuzayo wadde n'ennaku eziwera 32 okutuuka ku ntikko ya Hijab Nation. Naye ng'abasinga baagirabye dda biki ebiriyo babyogedde dda ebigenda okubaayo ate gondaga tennabaayo naye ate abantu balaga nti anti kaakati seeka wange kankugamba ebigambo bino abantu balabira ebintu mu mbeera ez'enjawulo. Waliwo abategeera essaawa eno kati twogera ne waliwo najjukira kye twatandikiddeko okwogera ekyasookedde ddala kye twatandikiddeko. Waliwo atagenda bitegeera ategeere nga tuli wakati wa program atandika okufolowinga, ate waliwo atajja bitegeerera ddala nga program ewedde ng'abirabye abimazeeko. Allah gw'anaabawadde omukisa n'ategeera nga tumaliriza oyo ajja kwebaza Mungu we. Naye ate waliyo najjo bitegeera oluvannyuma lwa program oluvannyuma lw'akabanga nga woolaba taata wa Nabbi omutayiti wa Abdul Mutalibi. Abu Talib yali taata wa Nabbi omuto era yayagala nnyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne Abu Talib omwaka gwe yafiiramu ne mukyala wa Nabbi ayitibwa Khadija binti Khuwailid, omwaka ogwo guyitibwa Amul Huzn, omwaka ogw'ennaku. Kubanga abo ababiri bayagala nnyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye Abu Talib we yali afa ng'ali ku deathbed, ku buliri awo agenda kugugwamu, Muhammadun sallallahu alaihi wasallama yamugamba nti dadi nkusaba era nkwegayiridde ogambe nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Omwana agamba dadi asinzire okamuwolereze mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, naye nga takyasobola kwogera kigambo kikaluba nga kizitowa ku lulimi. Naye ebigambo byayogera yagamba nti walaqad alimtu bi anna diina Muhammad min khairi lbariyati la diyana. Ani ayogera? Taata wa Nabbi omuto ayitibwa Abu Talib. Agamba nakimanya dda era nakifumintirizaako dda nti mu ddiini zonna eziri ku nsi eddiini entuufu eyitibwa Busiraamu, eddiini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamba nti lawla almalamati, senga saakya kunenyezebwa Bakuraishi Makka au hidhari masabati, oba senga saakya kuvumwa, lawajadtani sam'an bidhaka mubina, mwandisanze dda nga nze yabasooka okukkiriza Obusiraamu. Mpuliddemu ekigambo senga saakya Makka, senga saakya kunenyezebwa Bakuraishi Makka, Abakuraishi b'e Makka, era senga saakya kuvumwa, mwandinsanze dda nga nze yabasookayo okukkiriza Obusiraamu. Eno concept gye tuliko ya Hijab Nation, Abasiraamu bangi abali eyo nga nabo walimu, wallahi ng'obutuufu bwayo babumanyi. Naye nga batya okuvumwa n'okwogererwa abasajja abayaayi ababuyabuya abagezaako okujja eddiini kwabo abalina okubeera nga bagigoberera. Kyentegeddemu nti omuntu osobola okubeera ku kituufu naye ate ne bakuvuma. Ne Nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bamuvuma Sheikh. Olunaku lumu kankunyumizayo emboozi agenda Taifa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nkutegeeza gwe muganda nge nti bino abantu be bali mu kukakkanya program ne project ya Hijab Nation tebitandise kati. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala okutandika ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baavumwanga, bakkakkanyizibwanga, abamu battibwanga n'okuttibwa olw'okwagala Obusiraamu. Nga bali ku kituufu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agende Taifa ne mukwano gwe ayitibwa Zaid bin Harith. Bagenda kusuubula, bagenda kukoola abantu b'e Taifa be bayita Bani Thaqif. Bagenze babannyonnyola Obusiraamu, babannyonnyole qawlu wahdaniya, qawlu tawhid, obukulu obw'okusinza Allah mu bwomu bwe, obukulu obw'obutagatta ku Allah mu kumusinza, obukulu obw'okutegeera nti omukyala alina okuweebwa ekitiibwa, kubanga kabula majil Islam
abakyala tebaweewanga kitiibwa kali koyogedde mu kabula maje elisi ng'obusiraamu tebunnajja abakyala tebaweebwanga kitiibwa era kano njagala nkayiseewo waliwo sahaba min ashabi rasulillah anyumiza nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam amugamba nti ya rasulallah qabla majil islam ng'obusiraamu tebunnajja twalinga abasajja abattanga abaana baabwe nga bakyalina balamu amugamba nti nazaala omwana wange nga muwala nga kawala kalungi okamala bwe kajja nga kakula nempulira bubi nempulira ennaku nga ndaba abasajja bagenda kwonoona omwana wange nga tanneetuuka nensalawo okutta omwana oyo. Allahu akbar. Agamba nti ngamba maama we anaaze omwana oyo amusiimuule amusiige ekizigo amwambaze engoye ennungi. Omusajja agamba nabbi nti wamala okwambaza omwana oyo fashtadda aljamal obulungi ne bumweyongerako ng'amusse nga bamaze omwambaza bayina obugenyi bwe bagendako kubanga omusajja ono agamba mukyala we yambaza omwana ono tuyinako pate gye tugendako naye nga ekigendererwa ekirimu kyakusuula mwana mu kinnya amuziike. Era yali amaze bulungi nnyo okusima ekinnya okujja okugamba mukyala we ebigambo ebyo. N'amwambaza bulungi nnyo n'amusiiga ekizigo obulungi ne bweyongera ku mwana oyo. Omusajja n'anyiiga n'agamba nti mu mbeera yonna omwana ono nteeka okumutta. Ne batambula ne batuuka ku kinnya kye yasimye era n'atunulayo n'ayongera okukyongerako obuwanvu. Wallahi omusajja anyumiza nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti nawuliranga ennaku bwe najjukira omwana wange engeri gye yannyonjanga ekirevu kyange ng'ettaka buli wensima ettaka ne ligwamu ng'alijjamu. Tamanyi nti mwalongoosa ono bagenda omumuteeka. Agamba omwana nti tunula mu kinnya omwana amugamba nti abi la taktulani taata tonzita kubanga omwana yali amanyi bulungi embeera yaliwo ebiseera ebyo. Kyava amugamba nti nkutta ntya ng'ate nze nkuzaala. Omwana n'atunula mu kinnya taata we n'amusukuma n'aggwera mu kinnya. Naye omusajja agamba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti omwana wange yakkirira mu kinnya ng'agenda agamba abi qataltani 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 taata wange onzise mpaka eddoboozi we lyaggwerayo. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yanakuwala n'agamba omusajja ono senga obusiraamu tebwatugaana kuwolera ggwanga ku bye mwakola nga tebunnajja mbadde ngenda kutandikira ku ggwe musajja ggwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kati ze zimu ku nsonga ezamutwala Taifa okwowola abantu b'e Taifa bategeere Allah bategeere kawulu tawhid bategeere obuzibu obugenda okuba ku muntu atagenda tegeera Allah. Atulaba mukutu gwa Executive Media Kwoli ndi ne Sheikh Ibrahim Sebunya Maulana tugezaako okubeera nga tusomesa ebintu bino nga bwe twatandise mu ntandikwa nti biyinza obutategeererwawo naye ate waliyo abo abagoberera nga babitegedde from the beginning nti bakitegedde kye twatandikiddeko. Abali wakati nammwe mbaaniriza nammwe abanategeera oluvannyuma lwa bino nsaba mubeereko oba oli awo story tugitandise bwe tutyo naye nkakasa gye naawunzikira ng'otegedde wawe tulaga. Kati ze zimu ku nsonga ezaleeta nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kubeera nga alwanirira ekitiibwa ky'omukyala ng'alwanirira ennyambala y'omukyala. Okimanyi nti omukyala okwambala mini kiri kimu ku bintu ebityobola n'okukakkanya omukyala ng'ayambadde mini. Omukyala bw'ayambala akagoye akampi kimu ku bikkakkanya ekitiibwa ky'omukyala. Kitya Sheikh? Omusajja yenna anoonya omukyala ow'okuwasa tasobola kusisinkana mukyala ayambadde bulungi ayambadde engoye z'empanvu n'omulala ng'ayambadde ka miniskirt obongo ne bumugamba oba ne bumulowoozesa nti ayambadde mini ye mukyala gwe tuyita marriage material. Awo wenjagala okukubuuliza ekigambo kirambuludde bulungi naye ekibuuzo kyange bwe kibanga hijabu kuba siwulirayo sirabangayo hijabu nnyimpi hijabu nation muyise abakyala bajje bambale engoye zaabwe empanvu n'oyo abadde ayambala ennyimpi
mu encouraging oba mu mukubiriza okusigala nga ayambala ebiwanvu bino nti munnange osobola okufuna omulimu nga tojjeeko kakaaya gwe omukyalo osobola okubeerawo mu environment gy'owangaliramu ng'oyambadde ebiwanvu bino hijab lwaki bawalimu nga mmwe ate muvaayo ne mukivumirira nti eyo bidia oyo haraamu abaategese ebyo bashiriku abaategese ebyo baddiikuula lwaki ekyo ate bwe kiba nga bwetyo bw'olambuludde ekitiibwa ky'omukyala nabbi kye yalwanirira kakati mu nkola ey'okukola daawa tulinamu ebintu bya mirundi ena era bino njagala abantu babitegeere bulungi mu nkola ya daawa tulinamu ebintu bya mirundi ena bye tusaanye okutunuulira ebintu bya mirundi ena bye tusaanye okutunuulira ekisookera ddala tukiyita mawdhu daawa daawa kyeki omulamwa ogwa daawa mawdhu eba topic kuba twasomanga ali nga tugamba al mawdhu al yawm al hijja Yusuf abimanyi bulungi mawdhu daawa kyenjagala tusooke tutunuulire nti omulamwa guno no gwe tugenda okungira kw'abantu okutegeera Allah gwa busiraamu si gwa busiraamu naye ekisiramula omulamwa ogwo guteeka okubaako enkola oba ebigambo imma nga biva mu hadithi oba mu Qur'an omulamwa ogukifuula nti enkola yaagwo ebigambo kakati hijabu nation ekwataganira wane Qur'an oba hadithi anti wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aya bagisomye ebbanga lyonna sheikh ku hijabu nation Allah jalla jalaaluhu agamba mu Qur'an ekitiibwa ba'da billahi minash shaitani rajim ya ayyuha nabiyyu yali akoolani nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qul li azwajika gamba bakyalabu wa banatika n'abaana bo ab'obuwala wa nisaa'il mu'minina n'abakyala b'abakkiriza yudnina alayhinna min jalabibihinna beenaanike bambale nati kwe kwenaanika jalabibi oba hijabu soko olinde etteeka iri mu Qur'ani si biboozi kuba kakati bano bamutalibi baseeka mutalibi ate oyo yaani anti ye mubiru oli ye Sheikh sebo muganda wange Sheikh Nasiruddin mubiru Nasiruddin mubiru omwongeddeko erinnya eddala amannya ge ye mutalibi era ke naakoma wano nja kunnyonnyola lwaki erya mutalibi yali ejjako neyetuuma eryo naye ng'amannya g'amatuufu ye mutalibi era ne mu kyalo gye yava nayo nja kunnyonnyola kenkomawo wano ngenda kunnyonnyola avaakya mu kyalo okujja e Kampala mutalibi yali ejjako atya okwetuuma Nasiruddin Sheikh gwoyogerako si ye yakwanukudde naga oli wa mu Kimombaasa oli wa mu Kirasha kakati Sheikh gwoyogerako teri muwali mu Kampala wano atamanyi Sheikh Sebunya Ibrahim naddala nga muwalimu amannya gange wagannyonnyodde abaddu ate era bagamanyi genda ku social media gwe ampuliriza oba genda ku mukutu gwo gonna gwokkiririzaamu oteekemu erinnya lyange ojja kundaba n'emirimu gye nkola ekyokubiri nsomye obusiraamu kuva baby class ate nentula mu bibiina ate nempita bulungi naye Sheikh oyo gwoyogeddeko yagambye takumanyi omwesibako kakati kankubuuze seeka wange mu bantu omuntu bayinza okwesibako ekirenze ekyo kiyinza okubeeramu ddayo wali oyina aya gy'obadde sokonde katono mu bantu omuntu bayinza okwesibako kino ekirenzi kino eno ekijege ekibuyabuya Kinasiriddiini mubiru mutalibi osobola okwesibako oyo omujega obuzibu bw'olina buli bumu nina okubuusabuusa oba omuddo oyo wasaaza abaddu esswala etuuka obuzibu bw'olina buli bumu kubanga Sheikh kankubuulire omuntu yenna w'olaba nga atandise okubeera kugamu ku madaala g'abantu abaguba eddalu otandika obuusabuusa n'ebigambo by'ayogera Mawulana Sebunya mbadde nsaba kale bw'oba omumanyi kkiriza omuyite Sheikh kubanga oli muwalimu w'abantu kakati oba omumanyi era ogambye erinnya yani muswali by the way nina program eyongera okubangula baddaayi
abamanyi era kyovala ebigambo bino mbadde njagala abantu babitegeere nnyo amakubo ganaana ensonga zino ennya ze tuteekeddwa ennyo okwetegereza nga tugenda okukola ddaawa kakati wagambye topic si birenzi bino eno ebitannamanyala kumanya nti omusajja omukulu ng'owangaalira Kampala toteekeddwa kubeera na nkyakya naye ng'owangaalira mu kibuga wakati obadde olina aya gy'osoma obadde olina aya gy'osoma nkugambye wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ya ayuha alladhina amanu abangamu abakkiriza yali ayogera ku nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ya ayuha nabiyyu wange gwe nabbi wange qul li azwajika gamba bakyala bo wa banatika n'abaana bo wa nisa'il mu'minina ne bakyala b'abakkiriza yudnina alayhinna min jalabibihinna babeere nga waliwo kiri ekigambo kyewakozesezza beesala beenaanika ebyambalo bya jalabibi nga byebikkirira omanyi kye nategeerako mu ddaawo eno ne ku mikutu kuno kwe tukolera kuliko abantu ng'ebigambo babifuna bulala bw'oyogera okwesala oli ajja kitegeera nnyo bw'oyogera okwenaanika wali atajja kitegeera naye ng'akoze eki nanti aliyi karramallahu wajahu almurtadha yagamba nti abantu mubabuulire okusinziira ku ntegeera yaabwe oba ku lulimi lwe bategeera ofuna bulungi kuba waliwo olulimi lwojja okwogera essaawa eno ng'abantu bagenda kutegeera sheekh yali ndowooza ya aliyi karramallahu wajahu almurtadha nayina omwana lumu yagenda nanga wallahi sonkolero weesaza ekikumba nemugamba ate sirabako kisago naye ng'ategeeza nti nyambadde n'empooma n'ennana kwe kwesala ki ekikumba kati ekyo nakitegeera era teriyo ayinza kyogera ne sikimanya kati nabo balina olulimi lwabwe lwe bakola ki lwe bategeereramu so bw'oyogera nti Allah yo agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bakyala be n'abaana be n'abakyala b'abakkiriza bambale jiribaabu ng'olwaleero tulina ekigambo ekigamba nti hijabu nation kitegeeza ndabanga abatambulira ku busiraamu sheekh busiraamu bwennyini ye mawudhuu da'wa ye topic ki gye tugenda okukowoolera oba abantu bano mu abataabannyonnyola kiki kituufu anti kaakati ekitawaanya ono mutalibi mubiru simanyi nasiri mubiru ekimutawaanya kati enjala emuluma balina kigurupu kyabwe naye woba tomuyise woba tomuyise kumuteeka ku bantu bagenda kuweebwa bbaasa anti kati bino ebirenzi bino eno bimutwalibbi enkola yaabyo era togenda mulaba nga waliwo omuntu alwanirira obusiraamu ng'amwegaseeko nkukyalenjinga ggwe mutwalibi nasiri mubiru leetayo akatambi konna nga oli mu kulwanirira ddiini busiraamu imma nga waliwo abaana b'obusiraamu nga waliwo embeera gye babatuusizzaako nga si ntuufu n'ovaayo n'ogirwanirira njagala otune mu kamera sheekh ebigambo ebyo by'oyogera bw'obanga ddala obyekakasa okakasa Sheikh Nasruddin Mubiru mutwalibi eryo gyongereko sirimanyi nze kumanya ge sirimanyi nze njogedde Sheikh Nasruddin Mubiru kati gwe lya mutwalibi olijjawa anti nkubuulidde nti njagala aveeyo alyegaana yagambye nti waliwo omulenzi eyazze era sijja kumwanukula onfuna bulungi naate yazze mu bigambo byange ati kati tugambe nti byasomesa byamuweddeko kati kansooke nkubuulire seeka problemu eriwo tetujja mu kamera kunnyonnyola bitukwatako naye nze okusoma kwaye konna nkuganye nsomedde ku Biraali nenva ku Biraali nengenda Lugazi mixed nenva Lugazi mixed waliyo ddiini eyo nengenda ku Islamic University in Uganda nenkola degree eyasooka nenkola degree ey'ekibuli nenkola ne degree ey'okubiri egwe essaawa eno ndi mu kuwandika concept paper kola PhD njagala jjayimire mu kamera ayogere ebigambo ebyo atubuulire naye gye yasomera atubuulire n'abalimu be nga mukaaga nze nsobola okumenya abawalimu abasomesezza ate nga bayivu omutegeero otyo njagala nkoleko research katono nnyo njagala nkoleko research nti omusajja ono ayogera mu kibiina yalinga atya
performance yalinga etya watugamba luli omumanyi anti abo be basembanga abo nkugamba ebigambo bino omusajja oyo gwolaba anti mujega teri kintu kinnuma nga kulaba ebisajja bifaanagana ng'ekyo ekirenze ekyo kimubiru mutalibu nga bitandise okukkakkanya obusiraamu sheekh kankubuulire bakadde baffe bangi abajja ne huruufu 5 10 huruufu kyeki ennyukuta nga bagatta nangatte ne basoma ne ayati ezitali ntuufu naye nga Allah subhanahu wa ta'ala agayiri magazubi nga yabateekamu omukisa ebigambo byabwe ensi neetegeera obusiraamu. Twebuuza enkola y'ono omulenzi Mutwalibi agatta ku busiraamu oba abutoolako? Erinnya Mutwalibi eryo lijjawa? Ati kugambya ave alyegaane era kennaakomawo gwe kirenzi gwe Kimutwalibi kenkomawo sigenda kuzza obanga atoze kwewe gwe mujega gwe kenkomawo ngenda kubannyonnyola lwaki yajja ku erinnya lya Mutwalibi. Ensonga za oyo omusajja mujega naawe. Ensonga za Hijab Nation. Kati mbadde nkunnyonnyola nti ensonga nnya omuddu alina okuzitegeera nga oli mu kkubo ery'okukola ddaawa. Naye nsaba tukkirize nga tonnannyonnyola. Esebo Toddamu kulumba muwalimu. Mbuusabuusa obuwalimu bw'oyo omusajja obwa sseekawe mbubuusabuusa. Anti obeerayo mu ddalasa zaasomesa. Anti wuliriza gwe kasita ovaayo n'ogamba nti hijabu eri haramu. Kati nyina kakiripu ke nalabye nga addamu ng'ayogera simanyi oba producer wange anaataaginga kakiripu awo yannyonnyodde era bambi n'agamba nti gwe takuyinaako budde era tajja kukunnyonnyola kannyonnyole nze presenter n'agamba nti ekigambo okukyogera awo wenyini katono nnyo waaba teyanjogeddeko wategeddewo kya nti yabadde ayogera ku nze anti kati problemu gy'ayina ye musajja ayogera ekigambo kati ne wayita eddakiika 2 n'ata kati ebyo ebisajja obiraba omulimu gwabwe kusabiriza ssente mu kibuga eyo Kampala kikusanga essaawa eno ku makya nekigamba mukama wange saalidde nekikuddamu ku ssaawa 7 nekigamba seeka wange nkulayirira Mungu kuva subuhi sinnalya naye nga wakiwadde dde 2,000 nekikomawo ku ssaawa 10 nekigamba nti okuba bwe nayingidde ekibuga siina ke nnaagombyeko era gwange oba e Kampala. Sheikh Maulana Ibrahim oli muwalimu muganda wange obusiraamu buno era ayina abamugoberera. Obusiraamu buno bwetagamu n'obwongo bwa bulijjo. Naye nja munoonyako mukyaze. Wuliriza kyova olaba tubeera tulamula obusiraamu nga tulamula enkola z'emirimu tulina ennamula ziringa za mirundi 5. Tulina kye tuyita supreme laws ne subsidiary laws. Olwo luzungu ate kati njagala twogere bya busiraamu si bya luzungu. Anti nkunnyonnyola nti kyetuyita supreme laws ye Quran ne hadith. Amateeka amasukkulumu agasukkulumye ku mateeka gonna kuba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yatulagira okubeera nga tujja okulamula ku nsonga ez'enjawulo. Quran ne hadith. Tulina kye tuyita subsidiary laws omuli ijma, ra'i, qiyas. Kati w'obanga toyina mbala ya kutegeera oyinza okukaluubirirwa okukola ennamula ez'enjawulo. Kati ekitawaanya mubiru Mutwalibi ono bwongo buno eno buliko problem. Kale naye njagala ensonga zino ennyo abantu bazitegeere. watugambye topic al-mawdhu. Tugambye nti mu mbeera ey'okukola daawa waliwo ebintu 4 bye tuteekeddwa okumanya ennyo nga tonnakola daawa. Ekisookera ddala ye mawdhu'u daawa, gwe mulamwa gwa daawa. Era nze Ssebunya Ibrahim okwegatta ku nsonga yonna eteekeddwa okuba nga omulamwa gwayo busiraamu. Okugyegattako. Era nze togenda kundaba mu bintu birala katembatemba mulala nga omulamwa gw'ebintu ebyo si busiraamu. Hijab Nation ekwataganira wano obusiraamu. Anti nakusomedde dda aya sagala yudiddamu. Anti wannyonnyodde kati mawdhu daawa weebeera nga omulamwa gwa busiraamu then tudda ku kye bayita ddaa'i agenda okukoowoola abantu afaanana atya. Era nga ddaa'i omukulu ennyo ku mulembe guno gwe tuliko ogwa generation eno
omulembe gwenjogerako gwe gwawa kitibwa nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam da inambiyemu ye Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam khairul bariyya oyo yasookerwako naye baba tunnyonnyola musiyar nga batunnyonnyola ku neeyisaaye eya nabbi akhlaquhu yali musajja rajul mutawadhi qabla majii lislam onnyonnyola butonde bwe nga obusiraamu tebunnajja qabla albitha wa bada albitha nga tannatumwa kubeera nga akola da'wa newe yali amaze okutumwa okukola da'wa embeera zo tezaakyuka sheekh sallallahu alaihi wasallam yali rajulun mutawadhi yali musajja nga mwetoowaze nnyo yali down to earth naye ati mbwe bamashekhi nga temukirina bwe mubanga gwe mugoberera kakati sheekhi wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala waliwo aya gye nawandiise wano gye njagala okubeera nga nsomera abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala aya okuva mu Qur'an ey'ekitiibwa Allahu akbar nga Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku wakitiibwa nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam enkola ye ey'emirimu yagamba nti walaw kunta faddan ghalidha alqalb lanfaddu min hawlik ayo jimanyi sheikh eri mu Qur'an Allah agamba nti law kunta faddan ghalidha alqalb singa gwe Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wali musajja wa boggo wali musajja ng'omutima gwo mukakanyavu eri abantu abazze mu maaso go abaagala okubeera ng'obakolako daawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive Captions presents the very first edition of Hijab Nation on the 31st of August 2024 at Lugogo Millennium Grounds. Join us as we celebrate modest dressing with lots of halal activities including archery, Quran reciting, nasheed, kite flying, henna sessions, Islamic quiz and many more. Don't forget all women in black hijabs and men in white thobes. A table at 3M, VVIP seat at 380k, VIP 100k and ordinary 50k. Stalls are available at very affordable rates. Sponsored by Radio 4, Pal FM, Muslim Channel, Jilibab House, Rashida Veils and Makeup, Sula Motors, Hana Events UG, Nexo Hotel, Sanctuary Juice, Glosh Designs and Events, Flory Flower World, Mimi's Glamour Palace, JJ Events, ECOP, Fancy Tables, Aisha Muslim Wear. Hijab Nation, the very first of its kind. Katulina batereza we bayina okubeera nga babeera naye kyembuuza mu kubatereeza lwaki oba tumutuukirira oba yena okutuukirira Sheikhna ebintu bino byoyogerako bikoleddwa ebbanga lyonna abasajja bano batuukiriddwa ebbanga lyonna era namulabye eggulo ng'ali ku TikTok ng'ayinako nno likes nga 2 Sheikh wallahi billahi tallahi zade teziwera 30 we namulabidde ng'ali okoseeka ali oko yekyanga anoonya likes seka mutwalibi ali oko yekyanga wayogera bino oba bano ababiteekayo kati ayina kyogamba ye kato ayinayo waswa okujjako katugamba nti ayina gwafaanana nabadde ne sheekh omu sheekh eno wallahi musajja wano mu Uganda sina mu Uganda mu nsi yonna naga nti ekizibu kiri eki si Hijab Nation esebo Hijab Nation eri ku makubo matuufu ddala naye ekizibu bwe kiri igwe n'oli mwe bamashekhe mwe kizibu kakati seeko yabadde mutuufu ebigambo ebyo byaddiŋŋanye oluvannyuma lw'okubeera nga nyina sheekhe omwera yansanga twali eyo mu mipiira ewankulu ku Sande naŋŋamba nti wallahi sheekhe ekintu kye muliko kituufu naye ffe twakoowa entalo tetujja kwogera katusirike naye kye muliko kituufu Sheikh al-Akbar sheekhe munene wano mu ggwanga nanga kye muliko kituufu naye ffe tetujja kwogera era in fact sebo abantu bakwebazizza alhamdulillah ate nabadde simanyi nti ate oli wambala eyo gye simanyi nze naga nti oyo Maulana Sebunya Ibrahim musajja mutuufu ebigambo bye era Maulana oyo ffe tumugoberera naye ng'ayogera ogamba agoberera nga ate neewuunyiza nti oli munene ku ggwe ate ng'olaba akugoberera naye sheekh ono yafundikidde ng'agamba nti Hijab Nation si bwe buzibu abandaba era abampuliriza waliwo oli nga olyabuuliza Hijab Nation si bwe buzibu kigambo kyabadde kya sheekh wabula ekizibu kiri ku Sheikh Maulana ne bamashekhe abalala bonna nti sayidi eri bwerabanga Maulana yakutte wano banyiga akola atyo oyo Maulana kati ate naawe bw'olabanga eri bakuddiza omuliro nga naawe osindika nanti kaakati nze Ibrahim gwe omanyi bulungi okusinga n'abo
era mmanyi bulungi nnyo nti okimanyi nti wabaddewo ebintu ebibadde mu ggwanga nga mbiri wakati nga nteekeddwa byogerako ne sibyogerako. Exactly. Nzijukira bitwali akafuba akamuno nti Sheikh embeera leero sijja kwogera. Bingi nnyo Sheikh ne sibyogerako. Naye tubuuza nti omulenzi ono Mutalibi ayina buzibu ki ne Hijab Nation? Obuzibu sinnabulaba. Era yagambye nabadde muwuliza yagambye nti ekyekimansulo mbu yakiddamu emirundi emeka ng'akitegeeza. Ayagala tugamba nti ono mukozi wa Ibilisi. Ono Mutalibi Mubiru. Ayagala tugamba nti mukozi wa Ibilisi. Kati yakowoolera ani? Bantu bave mu Sega tubadde tuli ku ddayi kuba ndi kumpi kusiibula mukama wange olwa programu ate endala gy'omanyi obulungi. Ensonga ey'okubiri togedde ku ddayi omuntu agenda okukowoola abaddu ba Allah otegeera obusiraamu. Kati mu mbeera eno tutunuulira Shamim Mayanja. Ekyokubeera nti mukyala si nsonga egaanisa omuntu okukunga abantu okutegeera obusiraamu. Kuba tulaba Aisha radhiyallahu anha mukyala wa kitibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina ekitundutundu ku ilmu gye tuyina essaawa eno nga tugisoma ku ye esebo yali mukyala. Oba nfuna bulungi? Gwe nga ddaayi bigambo ki ebikuvaamu? Gwe nga ddaayi embalayo ya buvunaanyizibwa? In fact Sheikh amawulire genjagala okukuwa waliwo omukyala yasiramuse oluvannyuma lw'okubeera nga bamasheekhe babadde ku mutimbagano nga bavuma Shamimu. Yasazeewo n'agamba nti Shamimu kye bakuvumira kankyeyungeko era kansiramuka. Omukyala oyo yatodde shahada lunaku lwabadde lwa 6. Mawulire ago mbadde sinnabaga breakinga yatodde shahada. Naye nga yamaze kulaba bamasheekhe engeri gye bavumamu Shamimu olw'obusiraamu bwe. Abamuvuma basiraamu ne gwe bavuma musiraamu. Wallahi omukyalo oyo yasiramuse naye twaganya mu exposinga mu kamera olw'okuba yakikoze nga nniya ye si yakukaka wabula kukakkanya ekyokukakkanya ono ate kye kyavuddemu kiri ekyokuvuma. Then ekyokubiri Sheikh omulala yaŋŋambye era naye musajja mukulu ddala nno. In fact wamuyisaamuko ne ku ggaali. Wamuyisaamu ku ggaali naye yaŋŋambye nti ekintu kino buli lw'okolanga ekintu ekituufu ne watavaayo akirwanyisa ekyo kijjeeyo. Kaakati Seeka ono omulenzi Mubiru yagambye nti olunaku luli lwe twasemba okubeera wano twanyumya mboozi. Nsuubira olwaleero afunyeyo ku aya entono gye tumunnyonnyodde ayongere ozikolako okunoonyereza azikoleko research. Nekyenkakasa obulungi nti kye twamukuutira ekyokweyonja kya mu busiraamu. Kyogamba mukulu Mutalibi Mubiru ayagala tugamba nti ye okubeera omukyafu kya mu busiraamu. Because tetugenda kusoma aya ku buli nsonga gye tukutegeeza. Fwe tugamba nti olina okubeera omusajja omuyonjo. Olina okweteekateeka mu mbeera y'obuvunaanyizibwa abantu basobole okwegomba obusiraamu. Kubanga olabikira ku media, olabikira mu kamera ng'oyogera ebigambo eby'obuvunaanyizibwa lwaki tebweyonja? Mbuuza ono Mubiru. Ekyokweyonja si kya mu busiraamu. Kati Seeka kankubuulire nze omusomesa wange omunnagamba yaŋŋamba nti problem eri ku bukyafu. It has something to do with someone human brain. Omuntu aba alina problem n'okweyonja n'obwongo bwe naturally bufuna obuzibu bufuna damage. Ekituufu njagala kubuuza mu Kimumbaasa oba okolayo ki? Kati kubanga bigambo bya Sheikh mu Kimumbaasa okolayo ki? Seeka wange nze mbeera magere. Mbeera magere. Bulijjo ky'obeera. Era nvudde magere okujja wano. Ate mu Kimumbaasa gye bayogedde sisulangayo mu Kirasha. Naye ate waliyo abantu abategeera okusinga oyo omulenzi. Ekitegeezo manyiyo. Manyiyo Sheikh. Mutuufu. Nze ndi musajja wa Kampala, nkulidde Kampala. Kimumbaasa omumanyi bulungi. Kati omuntu yenna ng'owangalidde Kawempe nga tomanyi bw'ayiise
tomanyi Kimumbaasa, exactly. tomanyi Katanga. Kati ye problem gy'alina yakulira mu kyalo. Era kyova olaba oluusi musonyiwa olw'okuba n'enkyakya ku myaka egyo gy'aliko. Enkyakya kibi okuba nazo. Seeka omuwalimu kati eba choice ayinza okuba kyayagala. Eba choice. Ye choice yesewo. Gwe kati mbaziganya okuba nazo. Ekirenze kyo ekyavira mu kyalo kyalina enkyakya ng'oteekawo n'ekinusu ne kibulirayo. Naye problemu gy'alina. Nakusabye omuyite sheekh. Problemu gy'alina. Nsabye omuyite sheekh. Problemu gy'alina omulenzi oyo. Tamanyi waayina koma. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba. Rahimallahu muri'i. Allah asaasire omuddu. Alima au arifa qadra nafsihi. Amanyi waateeka okukoma. Wawakafa inda haddihi. N'akomaawo wennyini. Waayina okukoma. Kati ono obuzibu bw'alina bwa mirundi ebiri. Tamanyi waayina kukoma ate no yalibadde ng'amanyiiwo era tasobola kukomawo. Kakati mbadde nkusaba Maulana. Okkirize. Esewo. Ofundikire mu bigambo byo. Ebyetondera Sheikh Nasruddin Mubiru. Kubanga nange mpulira nga muganda wange Nasruddin Mubiru. Sheikh Nasruddin Mubiru. Seeka mutwalibu. Ntwalo nkusaguno okutegeeza. Weetonda. Ati muganda kanjogera ebyagenda ojja kwogera ebibyo ssebo. Muganda wange mutwalibi Mubiru. Sirise. Ntuuse obubaka buno okutegeeza nti obusiraamu abantu basomye eddiini. Naye yongerako ku bitabo. Yongerako tonnabeera ku level gwe. Ekeera ku makya kutandika kuharamisa nsonga endala n'oga nti eri halaali. Because first of all, you half-baked information. Information yo n'essaawa eno tugitankana. Wasomera wa. Because ebyo bino zinaggaye twasoma nabyo. Yes, Sheikh. Ne bimaliriza ne byeyongerayo. Kati abaana bangi ba school drop out ekyo school drop out ekyo kigundi Kimubiru. Ayina omukyala. Ati wuliriza Seeka. Ayina omukyala, ayina abaana, ayina n'omuzikiti gw'atwala nga Sheikh. Nkugamba ebigambo bino. Okubeera nga ayina omukyala tekimufuula kuba nti byayogera bituufu. Waba yasomerako ku Manhad tekimufuula kubeera nti yamalako okusoma. Ate wabanga yasomako mu kibiina ky'eddiini tekimufuula kuba nti yayita. Nze nkugambye ebyo binenzi byasembanga. Allahu akbar. Oba ontegeera bulungi. Sikutegedde. Nkuwadde omukisa olunaku lunene lwonna. Kubirayo abawalimu bo basatu. Obabuuze Seeka Ssebunnya yaani bajja kunnyonnyola Sheikh. Abali myaka gya. Waliwo yakuŋŋambyeko. Abali myaka gya. Anti Maulana Ssebunnya omulaba. Teri mwalimu ali Kampala wano nga tamanyi. Okujja nga yakava mu kyalo. Oyo ye Allah yamutuwa. Okitegera kye nkugamba. Waliwo yaŋŋambye twaddeyo. Nanga nti wallahi Ssebunnya oyo Allah yamutuwa. Kati bino naye tetwagala kumulaga nti ate tumwagala nnyo. Teweetaaga kufubutuka eri otandika okudiridaalinga n'ebintu by'otalinaako ilmu. Ninga leero ate obusungu bw'obuyisiza. Tusomye hadithi, tusomye ayati, ekyafaayo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, obudde tebunsobozesezza kimalayo ng'ali Taifa. Naye olunaku inshallah tunaafuna obudde obulala. Nja kukomawo twongere kinnyonnyola abaddu. Balabe Nabbi sallallahu alaihi wasallam calmness gye yalina ng'ali mu mbeera ey'okukola. Ng'akola ddaawa. Ategeeza abo abatakkiriziganya nabo ddala ku kiki kye balina okukola. Ddala. Kale atulaba wenna nkwebaza kubeera ng'obadde otugoberera. Mbadde ne Sheikh Maulana Ibrahim Ssebunnya Kafulu. Ntera okumuyita profesa muwandula bigambo. Ani akulengedde buuza abali awo. Mpiso teyeesigamwa ky'osimba onoonya gonna mannya ge. Agamanya nno nze agakuwa. Naye kaakati njagala kubuuza nawe muli kiki kye weesiga okubeera nga otuuka ku ssa lya Sheikh munno n'ogaana okumuyita Sheikh ate n'oleeta amannya amalala ge tutamanyi oweesiga ki? Kati njagala kubuuza ggwe kennyini. Ky'ogamba omuwalimu waaba tanaaba tetukyogerako? Omuzze ebbali. Woba omuzizza ebbali n'agaana okukyusa. Wali okikozeeko? Nkugambye ekyo ekirenzi nkimanyi. Naawe muyite muwalimu. Nkugambye amannya ge bamuyita Mutwalibi. Oba ontegeera kye nkugamba? Era ke nnaakomawo wano nja kunnyonnyola aseeseetuka ki okuva mu Mutwalibi okuddamu ago ge yeeyita.
webale nnyo webali ddala Maulana webale nnyo okumpfirizayo akadde nojja ate n'obeera ng'otangaza oba oli awo n'osomesa abantu ku biki ebigenda mu maaso n'okutegeera nti Hijab Nation kyambalo kiva mu Quran. Nno abasinga badde tebakimanyi abasinga babadde tebakimanyi ayo gy'otusomedde era ndowooza nange kaakati sebo gye ngenda okwesibako eyo ebibuuzo biba bingi nnyo naye boogezaako okufunza n'obafunza n'obanyonnyola abamu infact Imaamu omu yaŋŋambye nti baali bamugambye nti waliyo n'okumodola abakyala bajje bamodole ate abasajja bano balina omuze onansonyiwa tubadde tumaliriza naye webalaba omuwalimu avaayo n'atandika obbaluŋŋamya batandika balina ebigambo gamba ebijereegerera ebikkakkanya waliwo sheekh yakava bulaayi eyo kati waliwo omuwalimu gwe nawedde agamba nti ddiikuula waliwo baddiikuula b'e Kampala ne baddiikuula b'omu kyalo embeera eyo mugikomye kiva ku ky'okubayita baddiikuula kati seeka problem bamasheekhe kiva kuki okuyita bannammwe kiva kuki okuyita bannammwe ddiikuula anti omuntu kasita ayogera ebintu ebisukka kutegeera kw'omuntu naye nabasomedde kaida usuliya gyensembyawo nayo egamba aljahlu ala shay'i la yadullu ala adami wujudihi tusibule mukama wange salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nze Sonko Haruna Badru mbadde ne Maulana Ibrahim Sebunya ate insha Allah tusinkana omulundi omulala Maulana mbadde nsaba Maulana